b'eggombolola okuva masaza gonna ag'obwakabaka buno basinkanye Ssaabawolereza wa Buganda era minisita wa gavumenti ez'ebitundu Oweekitiibwa Christopher Bwanika okuwayamu ku nsonga z'obuweereza bwabwe eri Ssaabasajja Kabaka. Mu mbeera eno Ssaabawolereza Oweekitiibwa Christopher Bwanika wasinzidde n'asaba abaami b'eggombolola zonna ne babaweereza nabo okubeera abasale mu kukuuma ettaka lya Ssaabasajja obutatwalibwa bannakigwanyizi. Ettaka lino mu buvunaanyizibwa bwammwe mmwe maaso n'amatu agali wansi mulina okulikuuma ennyo eky'olugagga kuba kitaffe Ssaabasajja ye Ssaabataka. Muteebereze ettaka lino bwe liba ligenze Ssaabataka n'abeerawo atya nga tetulina ttaka. Ssaabawolereza ategeezezza nti bakutondawo enkola ey'emisomo okwongera okubangula abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu ggombolola zonna ku nsonga z'ettaka na butabe bayinza okuzikwatamu. Tusuubira n'okujja okubunyisa emisomo mu bitundu mmwe abakulembeze n'abantu be mukulembera okusobola okumanya mu mateeka kiki amateeka ag'obwebange kye gabasobozesa okukola rights zammwe ne kiki amateeka kye gabasuubiramu oba obligation. Mu ngeri eyo tusobola okulwanirira ebyaffe. Minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu n'okulambula kwa Ssaabasajja Oweekitiibwa Joseph Kawuki awadde abaami ba Ssaabasajja amagezi okwewala okwesongamu ennwe olw'ebibasobyeko mu buweereza wabula omulaka bagusse ku butya bwe bayinza okutuukiriza ekiruubirirwa ky'okuzza Buganda ku ntikko. Ffe kyemuddamu kiyinga okubeera nti bwe tubeera eyo tukulembeza nnyo okulenya okusinga okusala empenda. Singa mukama waffe Ssaabasajja Kabaka buli lwajja ku Namulondo alaba ebiremye Kawuki, singa Kawuki buli wabeera Kabaka sibeerawo. Singa Katikkiro buli lwajja mu lukiiko lwa Buganda atandika Ssaabawolereza oyo namugamba kino nekimulema, minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu namugamba kino nekimulema, oba oli awo kitwandikoze. Naye agezaako okunoonya ebirungi bye tukoze, ate n'agezaako okulaba nti ebitulemye tubisalira amaki amagezi. Oweekitiibwa Kawuki era abasabye okufunvubira okulwanyisa buli avoola ekitiibwa kya Buganda. Temukkiriza kujooga Kabaka, buli bwe omuntu ajoogajoga obwakabaka ayogera ku bwakabaka mwambalire tegeeza abantu kubanga bw'ona omulinda n'agenda tujja kufuna kaddamu kuŋŋaanya abantu oli baalimbye kubagamba nti ddala emmengo teri bakuzi. Era omulage ebintu obwakabaka bye bukola, tokkiriza muntu yenna kujooga nakujolonga Ssaabasajja Kabaka. Minisita w'ettaka obulimi n'obwegassi mu Buganda Oweekitiibwa Hajjat Mariam Mayanja Nkalubo akalaatidde abaami okuwooma omutwe mu kubunyisa enjiri y'obusuulu mu bantu abali ku ttaka lya Ssaabasajja okubataasa okutaataaganyizibwa. Mubeere basaale okulaba nga muyambako Buganda Land Board okubiriza abantu ba Kabaka mu nkiiko eyo mu mbeera yonna gye muba mutudde nabo okuwa busuulu n'okwewandiisa naye naddala okuwa busuulu kubanga yengeri yokka gye tujja okunywezaamu emirimu gino egy'enjawulo gye tuddukanya mu Bwakabaka. Abaami ba Kabaka ab'eggombolola bakubaganyizza ebirowoozo, bateesezza era ne banjula n'ebibasoomooza basobole okubisalira amagezi. Tuyina ebintu bingi bye twagala okukola naye tetulina bye tusobola kubikola. Nsaba Mukama wange eggombolola yeerowoozebweko tufune ne weziwera desimoola 3 tufune we tusobola okuteeka ekitebe. Tuyita ku gavumenti yo tusaba nga eggombolola yaffe emiruku yagirambe ero singa weziramba ezala ku gavumenti naffe tukkirizibwe kyembuga yageyambirwa Buganda tugende nga tuteekawo omupande. Fatuma Nakiwala Kivombi ne Doreen Nakajiri, BBS Telefina agesigika.